tuli wano ku Kooti e Makindye era nga omukulu Honorable Ssenyonyi ono najja basobola kubalabika nga mukambwemu alabika nga yakoowa nonsense wa mwami Yoweri Kaguta Museveni awamu n'akabinja ke era nga takyayagala kumanya nonsense wa Museveni n'abasajja be era ebigambo abyogera. Tukwebaza nnyo Honorable Ssenyonyi obuvumu bw'okozesa okulaba nga ensonga ogitambuliza ddala bulungi. Tuli basiimu nnyo mukama waffe ate tusaba otambulire wano olage bannayuganda nti this is the right time ffenna tuyimuke twerwaneko tutereeze eggwanga lyaffe ewatali kutya ewatali butiitiizi bwonna. Tumanyi bulungi nti Museveni byakola abikola tuzza mabega tujja mu maanyi oba tubaako kintu kirala kyaba atuteekako kyaba atufuula neffe tusigadde nga tuli bagumu nga tusuubira tujja kubeera bagumu ebbanga lyonna. Oyo abadde Honorable Ssenyonyi era nga ebigambo abyogedde era nga enteekateeka yonna agitambuza bulungi. Twebaziza nnyo mukama waffe Honorable Ssenyonyi olwaliro obukambwe bw'olaze era n'amaanyi g'olaze. Bannange tuli basiimu nnyo, twetaaga abantu abali strong nga Honorable Ssenyonyi leader of opposition. Tukwebazizza nnyo mukama waffe. Kyagulanyi yalaba ekituufu n'atuggyako bali abaali baagala okutwala obutwazi byaffe abaali batamanyi nti nno Uganda yaffe y'Abannayuganda era ejja kununulwa. Bannange tuli basiimu nnyo, ffe tetujjagana kwebaza oli omuntu yenna akoze ekirungi okulaba nga Uganda egenda mu maaso. Tuli basiimu nnyo baganda baffe, mikwano gyaffe. Oyo Honorable Ssenyonyi ebigambo abyogedde tweyanziza nnyo mukama waffe. Weebale kwagala struggle, weebale kwagala ggwanga era weebale tambulira wamu ku lwa Uganda yaffe eno. Tuli basiimu nnyo. One day one time tumanyi nti tujja kuba bawanguzi era eggwanga lyaffe lijja kufuna. Tuli baziba misango wano wengi ku Kooti. Namala emyaka 2 mu kkomera nga mpoleza wano era nkyali musibe waawo kuba omusango wange tegugobebwanga nkyeripootinga. So bano baganda bange be baleese olunaku olwaleero mu Kooti nali nabo ekitalya n'abalala navaayo nengenda mu kkomera nga ngenza okulwanira ku nsonga ne mbasanga ebizira. So nga tebalina musango. Abaana abo baali batunzi ba nnyaanya, batunzi ba nnaanansi, bavuzi ba boda tebalina kintu kyonna kye baali benyigidde mu kikolwa wabula bo gavumenti ya wano olwokubanga oba ayagala okukwatibwako bawagire omuntu omutuufu asaanidde bajja mu mbeera eyo ate gavumenti yabagulako omusango kibayeekera abatuutu ne bagulako emisango gyatera amazima naye nga tebalina musango n'omusango ogubavunaanibwa mpozi nga constitution baguteekamu nga tetumanyi gwakubagira Bobi Wine naye tewali musango mulala gwonna. Embeera yabeeranga etya bwe mwali mu kkomera eyo? Embeera y'ekkomera yo nga wogimanyi mbi kubanga mu kkomera kyekifo ky'olwaliramu naye nga n'oba ofa wali eri tosobola kwetaasa oba tewali asobola kukutaasa kozi ne banno nga kati ffe mu kkomera buli muntu bamuwagundiye n'oba muganda bw'aba toba mu kkomera tewali muganda wo so obeera awo naye tasobola kukuyamba obeera eyo n'otoba n'ebiryo mukama nazzalirye okulya endyambi nebakambi nnyo obulamu bw'ekkomera bubi nnyo muganda kwogatta n'emiggo okutulugunyizibwa tokyalinga obwongo bintu bingi nnyo ebiri mu kkomera bisobola nakutotola kumalayo obudde buno naye nze wano nga njogera ebigambo bino abakulu abatwala eggwanga lino bamanye nti tetulina musango. Bobi Wine si musango okumuwagira era beekuba emitima bate abantu baffe. Twagala abantu baffe babatuwe badde batambuze emirimu gyabwe kubanga abaana abo omulala balina famire balina abaana baabwe balina bamaama baabwe balina obuvunaanyizibwa balina emirimu gyabwe gye baali batambuza gwe oluvannyuma lw'emyaka 3 bwolowooza oba walina omulimu osobola ogusangabo kisegeeza obozzeyo kuzibu naye twagala ekikulu ekyokuddayo kuzibu kyekikulu bate batandikiraawo bate batandikira. Eriyo ayinza okwebuuza nti gwe bwe waddayo ewaka obulamu wabusanga otya? Oyinza okuba wali musajja mufumbo famire biki otandisa obulamu bwali buzibu nnyo naye lwakuba nti ekyenjawulo tulina omukulembeze yagezaako okugattagatta kyasobola tasobola kukola byonna naye yagattako okuziraba nambaako wentandikira naye nasanga kimu kyayonekabo kimu ebirimu kyange nabyonna nga bukimu kyano naye mikwano nga tegikyandibuti omwana owange nga tamanyi nti nze kitaawe kubanga bankwata muto nnyo nga yakazaala so bintu bingi bye nasanga bikyuse mu bulamu
ekyo kyakumalamu amaanyi oba okyali mu nsonga? Kyanyongera ekiguli kubanga ekiguli oba otegeka kyanyongera amaanyi, kyanyongera obuvumu, nendabira ddala nti nina nange kyensobola ekikatono kensobola gavumenti yabagulako omusango kibayeekera abatujju ne bagulako emisango gyatera amazima naye nga tebalina musango n'omusango ogubavunaanibwa mpozi nga constitution baguteekamu nga tetumanyi gwakubagira Bobi Wine naye tewali musango mulala gwebagumba. Embeera yabeeranga etya bwe mwali mu kkomera eyo? Embeera y'ekkomera yo nga wogimanyi mbi kubanga mu kkomera kyekifo kyolwaliramu naye nga newoba ofa wali eri tosobola kwetaasa oba tewali asobola kutaasa kozi ne banno nga kati ffe mu kkomera buli muntu bamuwagundiye newoba muganda waba toba mu kkomera tewali muganda wo so obeera awo naye tasobola kukuyamba obeera eyo n'otoba n'ebintu omukama nazza bibye okulya endyambi nnyonnyonyo nebakambi nnyonnyonnyo obulamu bw'ekkomera bubi nnyo muganda kwogatta n'emiggo okutulugunyizibwa tokyalinga obwongo bintu bingi nnyonnyonnyo ebiri mu kkomera bisobola nakutotola kumalayo obudde buno naye nze wano nga njogera ebigambo bino abakulu abatwala eggwanga lino bamanye nti tetulina musango Bobi Wine si musango okumuwagira era beekuba emitima bate abantu baffe twagala abantu baffe babatuwe badde batambuze emirimu gyabwe kubanga abaana abo omulala balina famire balina abaana baabwe balina bamaama baabwe balina obuvunaanyizibwa balina emirimu gyabwe gye baali batambuza oluvannyuma lw'emyaka 3 bwolowooza oba walina omulimu osobola ogusangabo kisegeeza obuzzeeyo ku ssimu naye twagala ekikulu ekyokuddayo ku ssimu kyekikulu babate batandikiraawo bate batandikira. Eriyo ayinza okwebuuza nti gwe bwe waddayo ewaka obulamu wabusanga otya? Ayinza okuba wali musajja mufumbo famire biki otambisa obulamu bwali buzibu nnyo naye lwakuba nti ekyenjawulo tulina omukulembeze yagezaako okugattagatta kyasobola tasobola kukola byonna naye yagattako okuziraba nga mbaako wentandikira naye nasanga kimu kyayoneka buli kimu ebirimo kyange nabyonna nga bukimu kyano naye mikwano nga tegikyandibuti omwana owange nga tamanyi nti nze kitaawe kubanga bankwata muto nnyo nga yakazaala so bintu bingi byenasanga bikyuse mbulamu. ekyo kyakumalamu amaanyi oba okyali mu nsonga? Kyanyongera ekiguli kubanga ekiguli oba otegeka kyanyongera amaanyi, kyanyongera obuvumu, nendabira ddala nti nina nange kyensobola ekikatono kensobola okugatta ku nsi ettafaali lyensobola okugatta ku nsi yange kyova olaba kati newoŋŋamba ki tolina kyoŋŋamba abalala bonna nga beggalidde mu nnyumba batidde nga abalala bonna bali eyo balina akatembo maje bino biki zenamba nedda okusobola okuyitawo kubanga bano batufundisa kutya batuteeka mu fiya badiployinga kati olaba ebimotoka ebyo olaba abasirikale bangi we bali wano eno esegeera tufune okutya naye munnange ngabo abantu be baleese batutiise.
munange nabo bantu kyovula bawekikulaga nti nabo bantu baba bajja okutulumbanga wano babaga lutubuga wano naye embeera gye bakola bayinza okujja wemisiteka bakutte emigongo badduka kati bana balabaga bane batuse busi naye wemusigalawo era badduka batuuka babagamba bannange bwe twagala muveewo wano ffe tubagondeza ate ne tudduka olwokuba nabo bajja badduka bantu era nabo bati era naye mukuba siraapu nemuluma nganzishuwa abasajja abo naye bwe litopo tondabangako mu kibuga nze ndi generaali kubanga nze mwana nkalukaddala bano abaana babikaabo nabo bokubu babakubira ku training nise mu tocha ziri ezaddala sanatanga okunyumiza sitori zange za tocha bano abaana nabo tebalina kyebagamba jasa eyunifomu nange wenjambala ate mba muzibu nnyo bantu tebalina kyebagamba nga njambadde nabo jasukati bo kyebatusina nti nze ndi mu lugoye lwa waiti bo bambadde green naye bantu ba bulijjo waliwo ayinza okulowooza nti abakulembeze betuzze tunoonyeza akalulu ne tuba nabo mu operations ez'enjawulo olaba bakoze batya emyaka 3 gino gye babaddeyo mu kulembeze okudda opposition tetugenda kubyajinga nyo bakulembeze kubanga kibiina kyaffe kyali kito nnyo ate ne tufuna omukisa nti twafuna abakulembeze abapya kusinga ate nga baana bato naye kyetuyinza onnenyamu nze nga nze opinioni yawe nti abakulembeze abaaliyo basiniya basobola okulaga abaana bano ekikyamu ne batabalaga kituufu kyebalina kukola ne batababuulira nti wano oyimirira wano wewatire wano bo ne babalaga bo gye balimu tetujja kugendayo nnyo kubanga siri nnyo mugezi weeyo abasobola obyogera gye balina ebitowoozo asobola okutegeera mesigi yange asobola okufuna ng'amanyi waliyo abasobola okuddamu kukemabega ne bebuuza ku baaliyo bo ne bababuulira ekyokukola ne batagendera nnyo ku by'abantu era nabo we bali ne balaba waliyo omuvubuka ayinza okwegomba omubaka omuvubuka ayina ayinza okunneegomba nyinza mumugamba ekintu kimu nti nze wayiza geto komanda okulaba nga bamputa geto komanda nagembeera mu geto ndaba nambeerawa tekyakya bukine nfuuka geto komanda natandika olwo lwe nafuna ekyovu nti nsobola okubaako nange kyentandika mu nsi yange nentandika mpola mpola abantu ne batandika okuntunuulira paka ne batandika okundaba nga ndi ekyo naawe kyondaba okutuuka okunneegomba so kyenyinza okugamba naawe etandika nga totidde nga totunulidde bantu bye bagenda kwogerako nga totidde bakutiisa kamaye batiisatiisa ebigambo bingi ebikumalamu nze nfuna ebigambo ebimalamu olunaku sisobola nakubibala naye ate era nebinzizaamu amaanyi mbifuna so kyenyinza obagamba temutunulirage bamalamu maanyi ate nebyo ebibazaamu amaanyi nabyo temubiyimirirako nnyo beera nnyo ku ggooyo gwe byoyagala okuba kozi biri wonaabiwa ebikuzaamu amaanyi onaabiwa ebirowoozo ate ebyo ebikuzaamu amaanyi nabyo bijja kujja ate nabyo bikumalemu amaanyi kubanga oliwo yakwadde amaanyi ate onaakumazemu sigeza naye ojja muwa attention so ina kusigala ng'ofukasi waliwo abagaanayo obwavu bungi twandibaddeyo naye bwavu kati weesanga okemeddwa kati nze wayizo ndaba natandika okuyitibwa bano abantu abali ku sayidi eri ebiri siriyasi yali 19 era awo otunulira nnyo ono omukulu ono yaliwo mweri bbanga nawambibwa emirundi egisoba mu 3 asobola okuwungibwa onanamawe naye tebatandika nakumpanga basooka kunjogereza tuwaiza jamu okusobola okukola kino ne kino eno osobola okukola kino ne kino osobola okukola kino naye nga nze ngamba nedda ekiraba paka we bagenda olaba nga nemedde kati sigadde nkyalwana kanzigamba nina osigala nga mwanirwanga ne bankwata ogwasooka bankwatira kibogawo nembuzi waawo ekiboga ogwaddako bankwatira mu Kisenyi kati paka ne guno ogwaddako gwebandeeka wano Kooti eno banjija wafu mu Katanga naye nga yonna mbeera yakyakugaana kutuula nabo ku mmeeza segera siri bulungi nnyo nti biddooni nti oba nsobola okwemalira buli kizibu kyange naye waliwo kye bayita obwavu ku mutima nze siri mwavu ku mutima buli muntu yenanga oba oyagala okuwona ezo challenge olina kuba mugagga si bugagga kubanga ozina mu kashi naye nga tebikumazaamu
Embeera bwetyo bweri wano ku kitebe wano ku kooti e Makindye mukama waffe Honorable Joel Ssenyonyi abadde afa n'aba Prision abadde bakukusa abantu. Joel Ssenyonyi, leader of opposition, mukama waffe tweyanzizza nnyo amaanyi g'otaddemu gano obwagazi bw'olina ate n'omukwano banange tuli basiimu nnyo tojjanga okwo mukama waffe tutambule agali awamu ge galuma ennyama era agali awamu ge gagenda okututuusa ku mbeera ey'obuwanguzi ate era n'okwenunula tuli basiimu nnyo mukama waffe tusaba tutambulire wano tujja kutuuka tutuuke ku mbeera ey'okwenunula era tujja kutuuka tufune ekituufu kye tulina okufuna. Joel Ssenyonyi, leader of opposition, gwe tuli naye baganda baffe ensonga agitambuza bulungi era buli kimu akikoledde ddala nga bwe kirina okuba. Tusiimye nnyo mukama waffe tusaba tutambulire wano tujja kufuna obwenkanya bw'ensi yaffe era Uganda yaffe ejja kununulwa. Tuli basiimu nnyo mukama waffe mulimu ogukoze n'amaanyi era tusaba gutambule bbanga lyonna gubeere gw'amaanyi emirembe n'emirembe.